case is still ongoing. That's not what happens. Go and it shows you, you delete. There is no ruling written. If it was there, I would have read it, but it's not there. So I have nothing to read for today. We will get a date. I have received a date of 11th of July for ruling. I don't know if that date is convenient for the prosecution and the defense. Tuli benyamivu, tuli banyiikaavu olw'embeera eno. Kirabika waliwo ebigendererwa ebirala omulamuzi byaliko. Mwenna abaze bagoberere keesi eno mulabye omulamuzi ono bw'azaakwata ensonga okuviira ddala ku lunaku Bajjo lwe yaleetebwa wano. Yatutuuza wano olunaku lulamba paka budde kuziba. N'agamba kale mukome oluvannyuma lwa wiiki mbawe mukole bail application yammwe ne tuba bagumiikiriza ne tukomawo. Bwe twadda ye yennyini n'agiwuliriza abajulizi bashurities abeeyimirira Bajjo twali tuleese bayitirivu naye twali twakasomayo amannya 3 n'agamba muleese bangi abo bamala. Ne tumugamba nti tulina abalala bangi n'agamba abo bamala bashurities era yakoma ku 3 n'agamba kale mumpeemu paka nga 5 ogw'omusanvu nja kuwa rulingi yange. Ne kitunyiga naye ne tubeera bagumiikiriza. Katukomyewo kitujje ku nviiri ku mutwe kwe kugamba nti ali ku live. Basebo ne banyabo. Live tebeerewo yaki nti eguddewo bugwi. Ffenna tumanyi public service bwekola. Ffenna tumanyi judicial bwekola. Emirimu abali mu office za government tumanyi obakola. Live ebeera eri ku kalenda ebeemanyiddwa nti omuntu ono ajja kusaba live ejja kubeerawo bweti ne bweti. Ya live kye yaguddewo bugwi. Mulamuzi ono y'omu eyantwala eruzira mu mbeera efaanana bwetyo. Bandeeta wano Lwakutaano ssaawa 11 nga ziweze ku 12 ngaawo naga kale nkuwadde bail naye sasula emitwalo 10 naye togisasula wano ogina gisasula mu banka nga manyi nti banka ziggaddewo. Era olwamala n'asayininga committee warrant ne bantwala eruzira. Ne mala Friday, Saturday, Sunday ne nkoma mu Monday ne sasula emitwalo 10 nga muga nzikiriza ngisasule wano n'agaana ne mala ennaku 3 eruzira. Kakati y'omu yakola ebifaanana bwe biti byennyamiza. Trial magistrate abaddewo awuliriza tumwebaza naga nti bannange ensonga zammwe nziwulidde naye emikono gyange misibe. Kyemba mukola mugende wa chief bw'anaabaawo kyasazeewo munaatunnyonnyola. So tugenze wa chief n'atugamba nti ensonga zaffe aziwulidde naye n'abeera nga agamba tuziteeke mu buwandiike. Kati kye tugenda okukola situlina kyakukola kitunyize kubanga obulamu bwa Bajjo situmanyi kye buliko. Badde nzize okulaba kubanga ezimu ku nsonga eziyinza okuweebwa omulamuzi obutawa muntu kweyimirirwa nti abantu be yawaddeyo okumweyimirira si batuufu. Ng'essaawa eyo bw'agamba nti be baawaayo luli okumweyimirira tebaali batuufu. Mbadde mweteefuteefu nnyo ng'omubaka wa paalamenti omu ku bali mu kibuga Kampala okumpi ne Bajjo waasula okulaba nti mweyimirira olunaku olwaleero. Kyekimu ku ebyo bibadde bindeese buli kimu mbadde nzize nakyo kubanga mmanyi obukodyo bwe batera okuyitamu ng'abakooti ensonga gye bayinza okuwa nti bano abamuyimiridde si batuufu. So kati ffe abatuufu ne tujja tulabe nti naffe tusobola okuteekawo embeera okumweyimirira. Naye tusaba Bannayuganda musigale nga muli bagumu. Essaawa ya leero tunoonya ngeri ki gye tuyinza okubanga Bajjo akomazibwawo mu kooti ng'ennaku z'omwezi 11 ze baawadde omulamuzi olwaleero nga tezinnatuuka. Okukkiriza omusango temulowooza nti yakikkiriza mu butano. Bajjo yagamba nti okubeera mu kkomera akubeera ebweru n'abadde mu kkomera byonna bye bimu. Era yali tayagala kwonoonera kooti biseera. Yali yakubeera mu kkomera agende mu byafaayo nti bye yayogera yali abitegeeza. Kirinanyo kyamaanyi kyeyinza kugamba tugenda kubeera bagumiikiriza n'olunaku lwe batugambye lujja kutuuka Bajjo ajja kukomawo. Tetukyaddamu kwogera pulaani yaffe B. Teriyo muntu abeera awo nga talina pulaani B. Kuba ne Pulezidenti Museveni bwe yali agenda mu nsiko talina we yakuba lukuŋŋaana lwa Mannamawulire tebanayengenze mu nsiko. Bamwekangira awo nga pulaani ye eyiseemu negguka. Naffe yaffe weeri essaawa bwe naatuuka tujja gibagamba.